bantu bangi batusiza kuba nabo obuvune obw'amaanyi ate ne batafaayo okuba nti bagobererwa okuba nti bayamba abo be bakoseza. Nze muzikwa mgamba nasalilija olunaku olwaleero tuli ndejje kyekitulese ndejje nga mu maaso aneno bwondaba tuze okulaba omwami Cosmas eyafuna akabenje kale no bwatyo emmotoka yamuyitako buyisi ne yeeyongerayo agenda okutegera nga ali mu ddwaliro kale natafuna kuyambibwa obulumi bw'amaanyi era ebimu ku ebyo ebituusizza ku famire eno okuba nti bali mu mbeera bwekyo yooyo eyakikola ekyo ate n'atafaayo okuba nti ayamba. Delta TV programu Ebintu Bizibu tugenda kutambula tugenda tulabe Cosmas ate atubuulire ekintu kino engeri gye kyatambulamu gye kyajjamu yabaffe ali atya family eyimiriddewo etya okuba nti taata bw'abanga tasobola kukola kitegeeza abaana tebajja kulya ate oba tebasobola kufuna kyakulya kya 200 kya 300 school fees ez'emitwalo 10 oba emitwalo 6 zo zinabazivaawa muzikulu mugaya nasalilirya kati netulaba omwami ono tova butereevu nga bwe nkutegeezezza mukwano nga tutandika program eyitibwa Ebintu Bizibu nze muzukulu mugamba nasalilirya okukikutuusaako twatuuse dda tuli eno sayizi endejje kyekitulese endejje tuzze kulaba omwami Cosmas kiki ekyamutuukako abaffe twamanya ebintu bino engeri gye byazibuwalamu byali bitya mwami yafuna accident naye ebisingako kaawo sibimanyi. Programu eno tukuleetera kugamba n'ebintu bingi nnyo musanga abalwadde endwadde ez'enjawulo musanga bano bakanira ttaka musa kugamba tutuna ebintu bingi nnyo nga saba bibanga bijjayo kiri nti ebintu bikola ki ebintu bizibu kale nno natuuse dda mu maka gano ag'omwami ono agenda kutubuuzaako ate atubuulire ddala ekintu kino engeri gye kyatandikamu obulumi bwalimu yabaffe embeera yo emuyisiza etya okuva lwe yafuna accident eno. Okay, nsense okulaba sebo kale mama tofaayo nnyo okukwatirako oli otya nange nyina obulumi nafuna accident nnaku z'omwezi 17 omwezi ogw'omukaaga kati munaku nga nfuna accident motoka yantomereyo nagundi n'amashuba nga nva ku mulimu nali nva kukola emirimu yange ndi musajja muzimbi nali nva kukola ku kitundu bakiyita kitemu olw'Amasaka olw'Amasaka navayo bulungi naye kati nintuuka kibuye nininya taxi zino zigenda Ntebe mu kutuuka n'amasuba ninva mu bulungi nnyo ate kumbe mabega wali taxi 2 zaga kuyitawo ziri sawa 2 z'ekiro taxi 2 emu nenkoona nenkuba ate nengweri taxi 2 gwe walimu nali ndimu nagiva mu bulungi nnyo kati mukubamu yange negenda bulungi ddala kumbe mabega li taxi 2 nayagala kuyitawo nene yagala kuyitawo nisanga mu mbirizi wennyini nenkuba ningweri tyeyimirira nedduka nagirabako kubanga kunkuba ate ningwa wansi nensirika abatuuzi bano bali kumpi n'ekkubo bano abatuuzi ne banyamba ne banyonyoza motoka nentwala n'obwangu mu ddwaliro Mulago ne bansuula eyo simanyi motoka yankuba simanyi ki kati bantuse mu ddwaliro nga ndubwerere sina kinyambadde sina bbaaga sina ngoye zange nga ndi bwendi nange nali sina kintegeera ate enkeera ku nnaku lw'Esande nazo sawa 3 nimbuuza bano oddwaliro nimbuuza bano bayita batya nibangamba bano bayita Omulago nibabuuza n'abaki motoka yakutomera motoka naye sina kimanyi munnange ndi nyambadde bwereere bantiddeko gundi papula ndi mu ddwaliro nali ndinga omuntu afudde mu maaso sira motoka yantomera nemenya omukono guno mukono guno kino kiri wansi nekino kiri waggulu ensingo tezikyuka zamenyeka ati mu ddwaliro nibangamba nibambuuza olina gundi wabeerawa niba address nga mbabeera Ndejje Ndejje bambuuza ayita wantu ngamba otuuka zano buuzi kiko kigenda Ndejje nimbalagirira bulungi nnyo n'eboda n'agaana aleeta mukyala wange olungu wali olagirira ani ow'eboda mu ddwaliro bantu bangamba tuyinza okufuna waboda n'omulagirira nibagamba ye
Ebola najja wano nimulagira bulungi nnyo nimuwe namba y'omukyala nali ntegeeramu katono nnyo najja wano agobera omukyala wange namuleeta namunsangisa emudwali omulago omukyala wange nandaba ku feesi wanandi bubi omukono ensingo naye okutuma omukyala wange eri waka mu ddwaliro bali baagala nga mbeere nga nfunye omuyambi bamulagire eddagala ligenda kunkolako katikati mbeere nga njugula bweru kubanga mu ddwaliro mulago batugamba webali naye bawandika eddagala yo ojugula bweru mu famasi emulago bakuwandikira buwandikiza eddagala ojugula bweru mu famasi bazaabo basimanya bazaabo bakugamba genda mu famasi bwetyo kubanga bansooka nibangamba ensingo zeetaga kino ekigundi kino kipulasitika ky'omubulago kyetaaga emitwalo 15 kino kyoyisibye kino kyenyisibye nimbagamba kati mbagamba sinasente emmotoka yantumira nga sinakikunuutoka sinagirabako omukono nibangamba pulasita ogwange tugeetaga pulasita gwa byuma nibankola accountability ya million 2 guno mukono ani akugamba nti million 2 baana basaba bamaguma b'eddwaliro bennyini bantuuseeko bulungi nnyo nga bakuwandiikira nti wetaaga kino ne sente zakyo bangamba ebyuma byange bigenda mu mukono guno leguma lyamenyeka bweti kino kiri wansi kiri waggulu ate nga ndiwajjukako ebyange eby'omukono byanjawulo byetaaga million meka 2 batugamba ntusobola kuba nga ogula eddagala Ampirix bagita Ampirix bwoti n'obuno obuyisibwa tetanus babeere nga bankuba buno bubeere nga bukendeeza obulumi n'obuzimba enako ezo empiso ezo za tetanus ezo zaali zakugula mu ddwaliro nga teri byonna byakugula bweru mulago kati oliwo essaawa zino tuli ku mpewo ndowooza abalina chance y'okundaba ku TV kubanga eri mu casualty nalekayo abantu bangi nga balina obulumi obusinga bwanzi mu ddwaliro mulago ekibakolako ky'amaanyi nnyo kinaalaba bw'oba okuleeta nga ofudde bakubika bulungi nnyo naye omuntu mulamu tebamufaako mulago teri ddagala bakugamba gigule bweru bafumase zaabwe osiimanyi kino omusawo namwe emitwalo 15 omukyala wange yazumwa akaasi naye yamugamba beekweka ngwe enkeeri emitwalo 15 yamutwala wabbali namwe emitwalo 15 kino kumuwa kino ekigundi ky'omubulago the name of God byali bya bali nga teyali kyagaba mulabe yagamba bakigula mu tawuni ye agenda kukireeta kubanga watuma omukyala agenda kufuna sayizi etayika mu bulago bwange nagamba emitwalo 15 ngene ekinyonyi mu tawuni kireeta bwetokireeta ezo ensingo tugenda kuzisaalako n'omukono kati omukono nibangamba obanga tolina million 2 tumuna omukono genda kuleetera kansa tugusaaleko yes nibangamba mu ddwaliro mulago wenyini omusawo wenyini w'amagumba kati million 2 zebakugamba okugula ebyuma ebyo ebyuma byali within ddwaliro era abaali bagenda kubigula bweru baliko babireete bali bagenda kukola buti nze musawo yangambye ebyo byange babugula wabbali naye babisiira million 2 nyonye sente million 2 agenda gula ebyuma abiyingize muno mukono bandongoose nga bwokimanyi owange waka olaba wano Kampala bawanga okola omutwalo ngafa bazimbi emitwalo 2 olina famire y'abantu 5 waka olina ennyumba munange emitwalo 2 nojja ku transport ekutwala waka nekutwala ku mulumu tizina makulu emitwalo 2 ze Kampala wano kati wansi million 2 sina na kikumu waka ennyumba yakupangisa omukono gwamenyeka bubi kubanga x-ray yoka banyako emitwalo 3 mulago yenyini x-ray nayo kuba mukono guno emitwalo 3 si yabwerere bw'obanga oyabwere tubasobola kugikuba ne x-ray bakusaba sente emitwalo 3 yali within eddwaliro yali mu ddwaliro munda mu ddwaliro banjako emitwalo 3 x-ray naye enkola yali gundi mulago bw'obanga tuwadde sente takola nga togenda kusobola sente tubakukola kubabeera nga bekweke bakola tubakuliiko bakulengera nga toli mulwadde yamanya kyeri mulago nga alina sente mu nsawo yagenda basawo beeru mulago baba bategeera nga ekibaagala kyenyini bwoba basobola kukolako oyinza kugenda bweru nga tolina musawo wo wenyini obwo n'ogula eddagala weeru tosobola kufuna omuntu agenda kukuba eddagala naye be bali bangi naye bwoba nga tolina obwo wenyini obwo owokolagana naye oba ogula eddagala weeru tewali alikuba
kati ono owoogo ogamba omufuna ye abeerawo wabwerere jasi kumukolako omukwano oba naye ate abeera wa ssente kati mukutandika n'oteekayo akasente munnange kubanga abansooka nebanteeka mu kagundi mukazolite nebanjayo nebanteeka mu gundi mu Spain mu Spain oyo nali nyina omusawo ankolako ekiro naye sikyajukira maanya ge naye omusawo twamu emitwalo 4 zokubanga ndabirira just za kundabirira kubanga nali nyina kativi kanje waka n'omufula sogwanyu gwa inchi 6 ninsindika omukyala genda otonda ebintu tubeere nga tufuna obujanja mu ddwaliro wano kubanga tuyinza okufa kubanga akamere kairedo ku ddwaliro tuyinza kalya akawunga ka kasooli buli kanaku ndi mulwadde sina za kasoda sina na 10 ate sisobola kwerabira kino kyankola bubi nnyo kuba oli nga nfuna accident ku nkwano zange zenyini bwategeera nga nze nafuna accident wala nazitera kuzimba nawo kubanga enkola yange nali nzimba nayisi nyine mukwano nyingi mu kuzimba naye kubanga nfuna accident sina muntu n'omu nga ntuukako nandaba nga nze kosumansi nga kitalo munnange bona bakitegeera bulungi nnyo naye simanya abantu baba baagala omuntu mulamu bona bakitegeera naye tebalabikako mu ddwaliro tebalabikako kati omudago nobudole nabala mwezi gumu mulamba ate kuba nfunya mukwano gwe nangamba kosumansi yangu atudde waka nkunyonyeza omuntu abeere nga ayinza okufuna omuntu nga miliyoni ng'emu abeere nga akuyunga nimubuuza taba tayagalako ssente naye ekituufu ayagala ka ssente oba ayagala ku mitwalo 5 asigala 5 kati nimugamba wakati sina na 10 ngenda kubeera yentya nangamba beera ng'osaba Katonda sajja okulanga olubu oti ayinza kukwatako nabeera ng'otuteganya akasente waba mukwano zo waka omukujja eno waka oli kuntuukako oli abaana bayunga emukono abayunga amagumba abayunze yangamba obanga siweza ayagala miliyoni mu kituufu kunkola kunteereza bulungi obulagu n'omukono bali bamuyitaani omusajja oyo bamuyita balibaawo okay wampigi oyo wampigi siwe eno Kampala wampigi ayina bayunga wano Kampala muleta space bamumanyi balibaawo wampigi kubanga oli yamuleta kubanga ayina address ntuufu amagufa amagumba agayunga bulungi nnyo yandaba x-ray yange y'ensingo n'omukono nangamba nja kukuteereza ssebo naye nyetaga miliyoni naye ku miliyoni emu nali njagala ku transport naye kusinzira engeri y'olumuko ng'omuntu sigenda kujja ku transport n'ennyonyi zange z'oligundi za leba naye kukwata kunyetaga emitwalo meka jjuukira eri ku ddwaliro bangambye neguma buluweze emyezi ebiri bagenda omukono gusala kuba lugenda kuleeta kansa jjuukira sina na 10 landlord ali ku nyumba ya kupangisa nyina abaana 3 n'omukyala n'omujanjavu wa 5 sina kyakulya waka landlord ambanja sina na 10 nga bwekimanya embeera kumanya ife abazimbi tukola nga tulinga abaana abakola mu nnyanja bana basaba ennyanja zokola zolya zokola zolya nebansindika eyo gundi nagulu kola kyate nagulu nibangamba nagulu bw'otuuka nagulu eddwaliro ly'abachina bw'otuuka nagulu ojja kufuna bakuyingiza obyuma ku bwereere kutuuka ye dokita nibandaga dokita w'amagumba nantuuza mu kasenge nibakuteeka wabbali bantu banjawulo kubanga bategeera nga oba balengera bajja kubakwata nibakuteeka wabbali nibalengera ekifaananyi kya x-ray nakutemera ssente nindaba nawandiika ku kitabo miliyoni 2 naye kati n'ekitabo nkirina wano nayandiika ku kitabo miliyoni 2 naye yampa n'enamba y'essimu n'agamba oweza ssente ezo bw'otoweza ssente ezo genda onyonyese oyo w'abachina oyo mulala dokita abeere muddugavu naye oba connectinga n'oli w'amagumba naye bw'oba otategeera munnange tuyinza kutegeera kubanga otuuka mu ddwaliro kubanga natuuka eyo mu maaso eri nagulu nandaga omudokita w'amagumba nimugamba omukono nimulaga x-ray nandaga dokita nyina y'amagumba kati yangamba yangu nkolaga agenda kukolako kumundaga nangamba eddugumba lyetaga miliyoni meka n'okuteereza ensingo miliyoni 2 nindowooza mu mutima gwange kitegeeza oli dokita wamulago yakubidde ono oba nobanga ninvaayo nimbeera waka nga ndi bubi nnyo n'obulumi ani yali akusindise ene nagulu nsindise nagulu nali ndi wano waka ninfuna omukyala nantwala eri owa pasita Kakande
kuntuusa bapasita kakano balengera ekifaananyi ky'eddwaliro kino ky'X-ray nubangamba tusobola omusajja akasonda tosobola kukusabira bano b'omu maaso tasobola kukusabira batanakuyingiza mu bino ebyuma kubanga eggumba liri bubi nnyo yes wakandi batusabira abantu balimu ebyuma babasabira ate mbere mmanyi nti nabo balimu ebyuma already babeera bawonye balengera eggumba lyange batya kubanga liri bweriti kiri wansi kino kiri waggulu diri mune steps ati ndio ngandi wajuka kuno bagamba badokita bona bakatuka mirundi 3 bango bangamba kati nimbagamba mulago bango bayo betaga milioni 2 kundonga sabulu kimu sina na 10 nubangamba kwata moto ko tuke mutawuni olinye obuze ekubo ligenda naguru linye zigenda nakawo bagenda kutusa naguru kudwaliye bagenda mmanyiga katonda bagenda kuonyeza numakwata akacupa ka Lorenzo oli kamazi bobanga onywako gambe amina yogera amina yagwera amina ninshikola nino bikola atokutuka eri naguru na milioni 2 inga munange onali sina na 10 naye ntambula yange ya katonda yali antambuza yenyine kutuka yene ekyankola naguru kimanyi kutuka naguru omusawo wenyine oli wa magumba nalagiri abana bakola bana babiranga balinga bayizi nubansumulira bino byonna nanteka ko kigundo mu bulago bundu bubi nanteka ko kigundo kigoye mu bulago ati nugenda nga gulebeya nabayenga nkava kulebya kwagala kukirira wansi egumba yankola bubi ne katonda ye yamanyi yagenda kumusoro kwa sibola kumusalira omusango ate lwaki abisumulula mwenye wa dokita tumayina kusanya wa muntu tumenya wa dokita mugamba kusali buno bulago butekeri nivayo nimbera waka mwezi mulambo mulala kuba ndio nga mwezi mulala omutuzi w'ekyalo nantuuka kunangamba sebo Cosmas tuyinza kufeera wano funya transport kutwala egundo koso wano Ntebe road kuvanga ovaka huko genda bangamba botuka yamagumba bagenda kuteeka mabyuma kubwerere tutawanya ngo genze yemulago bana gulo bawa bazalubaga abansambya tugenda yekoso bagenda kutera mabyuma kubwerere kugambe nali nyine wana kasumu kanje waka nakanyonyoza omuntu nampe mtolo meka esatu tole esatu ninkwata ko transport ningenda koso nintuka mu maaso bulungi nnyo kutuka mu maaso ono muwala aberanga wandika balwadde nasindika eri bana aberanga wakatuka olumupya nangamba koso nangamba sasule mtwalo mukaga obusozi kumulaga ekifaananyi ky'X-ray sasule mtwalo mukaga nkubira receipt nkulage dokita wegundi wa magumba katokolaba dokita wa magumba osoka na sole mtwalo mukaga jukira sina na chiko munsawu nyino obulumi nibanga musuka sole mtwalo mukaga ndabe dokita wa magumba naye dokita wa magumba kitegeeza agenda kuleba ekifaananyi ky'X-ray akogere sente bwanga tozina tubagenda kukwatako nali mpuliro buli munange lowooza eri ku sente nyine kubanga waboda ye antwala nale sobola kugenda mu taxi nga bankwateko wano Adoktu okuvaulu mulwangama nimuuziza bonga tulina sina sente bakola dokita magumba tikisoboka sebo yembeera ya wano bonga ine mtwalo mukaga tukola gwamu nayo dokita magumba agenda kusalya sente agenda kukolako munange nazirenga ngeze bweru nga sina sobola nakutambula nyina obulumi nibanda bwe batyo ninyina gundu boda yange ninzire no waka nintuula kuvoole ne kati sina ujanja obunyina esawa zino naye kati katonda w'amaanyi kubanga nali ndowooza kukituufu nafunye accident nali manyi bano abaana bange benyina emyaka 5 3 6 tugenda kusanga omuntu omwafude kubanga abaana tubalina kyakulya ndowooza mbanja notikyatambula ndi bwentu munnange bondaba landodi akubanja emyezi emeka kubanga nfuna accident soka balina kubanga yali ambanza omwezi gw'okutaano n'ogw'omukaaga kunali musuubiza kumuwa sente mu mwezi gw'omukaaga nga guwedde katuva kuva ku mwezi gw'okutaano n'ogw'omukaaga katuli mwezi gw'omwenda naye ekirungi kya ndodi wange katonda w'amaanyi mukyala munaddiini mukyala wa ddiini yangambye Cosmas katonda ajja kukuyamba owonye okule sente nange osasule bulijjo ntuukako wano andaba nombeera nga abaana bange bali mu kukaaba bwateeka obuugi akwatako obukupunga bibira bawaako naye andaba nabeera nga kukaaba landlord ono mukyala mukadde naye amanyi obulumi amanyi ngenda kumuwa sente kubanga eno ennyumba eyendiko kati nakamalamu omwaka nali musasula bulungi nnyo
yo isaswa sente meka enyumba ya mtwalo 12 n'amasanyalaze kati mbambanje omwezi gw'okutaano gwa mukaaga gwa musanvu gwa munaana gwa mwenda banje emyezi 5 eno nyumba gipangisa yonna eno gyendaba kisenge na ddiiro kisenge na ddiiro eriwe kisenge na ddiiro wano wetulaba eri walala wa muntu mulala kisenge na ddiiro naye binene kuba bimanya bya family nyine sitting room ne bedroom ntole 12 n'amasanyalaze kwegali naye kata mbanje emyezi 5 naye kata akkiriza mu Katonda nnyo amanyi Katonda agenda kumponyesa buli ngamba Katonda agenda kumponyesa beera ng'osaba kuba oli nga ndiyo nga ntudde nduwaka nyina obulumi ate olwo ndaba mukwano gwange naye afa mu tawuni bamuyita mulokole Saalongo ate nantuukako waka nangamba wavaaki nimubulira muzuubi yange emmotoka yantomera nimbulira buli kimu nangamba naye bw'abalaba abaana bwange alaba embeera ndi muwaka nangamba nyine mukwano gwange naye tiyanga amanya g'omukyalo eno ng'akola ku Delta TV nangamba omukyala njira kumukunyonyeza akute ku Delta TV kunyonyeza abantu balina ekisa balengere engeri ndi mukati banyonyeza obuyambi nange nsaba mu linnya lya Katonda oba ng'oli eyo ndengedde kati oli ku Delta TV nsaba kwegayiridde omukono guno gwekukola sente taata maama gwekukola sente nakaweza emyezi 5 kati sina nkyuka yenyina kubanga sina buyambi bunyina nekino si plaster eno just bandage gibasibako n'obuti omukono gulebeya munange ensingo tezituuka sobola nakwenaaza sobola nakweyingiza gunda kano ng'obuugi mukamwa sawa kulya soboka omukyala yanyingiza akagundu mukamwa sobola nawe nokwenaaza kweyambaza empale kisoboka nokungenda mutwaire kisoboka nawe kubanga omukono gwaba gwagala kukkirira wansi soba kati wano engalo wate ziri wali watya mama sobola nakubikola kana kagundi sobola kukabikola kubanga ogwo omukono gwagala ebbugumu mpaka bunjoka nakagundi kano kagundi k'omukyala kuba nyinza okukaaba kati tugwagala mpewo omukono guli bubi nnyo naye simanyi gavumenti yaffe eba eri etya bakulinga olubooti bakagalako sente emmotoka yantomera nagirabako singa nalabako emmotoka yantomera nali nsobola okufuna obujanjabu bumalako sina nakikumi waka naye ate neera newandigirabye ebiseera ebisinga tufunye cases ng'omuntu asobola okumanya bulungi nnyo omuntu eyamutomera naye ne baganira ddala okuyamba abantu okitegeera mukwano so kakati tuba tulina byo bizibu tuba tulina era okugamba okizzayo era mwabo abazira kisa okitegeera kuba kati Katonda gw'okulemeza essaawa eno asobola okuba nga akola kyakuyambako Katonda kwate kwabo abayinza okutuyambako ofune obuyambi oba ofune ki obujjanjabi kakati kuva mu gwakumeka eno taamu abaana bagisoma ne bagimala kusomye ate basome batatu balina gundi tebalina sanza kuteeka ku ssomero school fees tubalina manya tamu bwetandika omwana oyinza okumunyonyiza ebitabo omukolo shopping list nga bwekitegeera byonna byesomero naabukola nze nali mbukola byonna abaana bonna batudde bali wano basatu omusoose ali mu top class owokubiri ali mu P2 class owokusatu asoma P4 class primary 4 kati buli mwana buli nali nkola nani sase mitwala 2 buli tamu saawa eno manyi byano Kampala tuyinza kugamba ngu obufunye accident obufunye obulwadde mubagenda kukuyamba kubanga naye oli ali ababanji batepapangisa ebifo ekituufu eno Kampala balengera sente oyinza kugamba ng'oli mulwadde mubagenda bajja kukuyamba kubanga kyoyinza kukwata ng'omwana ngo oli mulamu omuteeke mwana mu primary tekisoboka abaana bange basomera mu private school basomera ku standard Delta TV okyala wa program Ebintu Bizibu olina Nassali Lydia tulina omwami waneeno Cosmas yafuna accident naye ekibi nti abamutomera teyafuna chance kubalabako embeera no bwetyo nzibu nnyo omwami akolera family ayina abaana ayina omukyala byonna bibanga biyimiridde ddala ku mwami omu bw'ati
awo nsuubira nti otandika naawe okulowoozaako kiki ekiyinza okubeera mu famire ng'omwami ono takola. Embeera tempisiza mulungi n'akato.